Abakristu mu Uganda baaniriza Papa Leo ow'e14 era ne bamusaba akole ekisoboka okukolerera emirembe mu nsi yonna ate n'okufaayo obutasirika mu kiseera ng'abantu ab'enjawulo mu nsi banyigirizibwa. Abakristu be tusanze e Lubaga ku Lutikko mu mmisa y'okwebeza Katonda olwa Papa omuggya Leo ow'e14 batutegeezezza nga Papa omuggya bwe bamusuubiramu ebingi naddala okuwanirira abanaku mpozi n'okukolerera emirembe. Basanyufu nnyo okulaba nti twafunye Papa omupya kubanga taata waffe Papa Francis yabadde atugenzeeko era tuli basanyufu nnyo era tumusuubiramu bingi. Atukolerenga era gyatuyisizzamu ng'amanya abanaku abakuseere n'okuyamba ffenna abakkiriza mu Kristo. Tumusuubiramu ebirungi ng'oli byabadde akola kuyamba abanaku. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo n'okutabaganya abantu abali mu ntalo oli byabadde akola. Basanyufu nnyo nti yakajja so tumusuubiramu ebirungi bingi engeri gy'abadde nti asembezeddwa nnyo omugenzi Papa Francis awumule emirembe bambi nti gye yamuwa obwa kalidinaali. Tumusuubiramu nti bw'aba ng'amusikidde ayinza okutwaza omugenzi ebigendererwa bye n'abitwaza mu maaso. Bo bannabyabufuzi okubadde omubaka wa Nnyendo Mukungu era kamisona wa Parliament Mathias Mpuuga n'abalala boogedde ku Papa ono ne bategeeza nga bwe balindirira eddoboozi lye naddala eri bannabyabufuzi abeerowoozaako bokka. Twebaza Katonda Papa tumusabira akola omulimu ogw'okulonda eggana erisaasaanye eggana eriganyizibwa emisege asobole okumaaguma anise kubo mukamu eryamukwasiza naye ate era nga Munnayuganda siyinza kutagamba nti tumwesunga obaolyawo okufaanako abamukulembera anaafuna ekimuteekamu akasunda kamuleeta e Uganda naddala abajulizi ba Uganda. Tuweza Kereziya waye mukulembeze ajja kubakyakirabiramu anyweza Kereziya obukristu kiyite mu kaseera kano tulina okusomozebwa kw'ebyobufuzi okubeera nga waliwo okubagana competition ate okuva mu bantu bebandigambye nti manda ya Nakalaama. Singa Papa alina bw'ateeka essira era kukwatagana kukolagana kijja kuba kituufu okubeera nti nno abantu buli omu awanirira munne nekitabeera nti abantu basika banne ng'abazza wansi kijja kuba kituufu. Mutuuze w'eggayaaza n'abavubuka ate nga yatwala ebyeddiini eggayaaza mukarismatic eggayaaza y'ow'abavubuka. Kakati twagala okwaniriza Papa waffe omuggya era tumwesunze tumusuubiramu ebintu binene okumanya omuntu wa wansi okwagala abavubuka n'omutimbagano gwennyini ogutambulirako nga Papa wabadde agutambulirako. Bannaddiini abasajja n'abakazi mu Ekereziya baaniriza Papa nga bagamba bingi bye basuubira byagenda okukolera Ekereziya naddala eri abanyigirizibwa. We are so excited, the whole church in the world, we are so excited that we have got a new Pope, Pope Leo the 14th. He has come, God has given him to us during the time where there is a lot of challenges in the world. There's a lot of divisions in people. We hope divisions, a lot of challenges in politics, first of all. There's a lot of wars in the world today, and as a Pope, we expect him to bring peace. Kuba badde atambulira mu bigere bya kitaffe Papa Francis omugenzi ate yana yajja kubaako n'ebibye ate byaleeta ebipya bitujja okugoberera. Mu mmisa eno ekulembedwa Ssaabasumba Ssemwogerere akulisiza Papa okutuuka ku kkula lino ery'obwa Papa kyokka n'asaba abantu okukulembeza emirembe nga okulamusa kwa Papa okwasoose bwe kwabadde.
kujja kwamuba budde butono ate nga budde bwakyamisana bumpadde amaanyi nti mwagala kitaffe Papa, mwagala n'ekereziya. Ate nkakasi si wano wokkawe wetwebaza buli dayosisi buli mukatoliki gyali bishop tuli mu budde bwa kwebaza Katonda olw'ekirabo kya Papa. Era emisa si yesoose era si yesembye. Papa Leo ow'e14 ye musika wa Petero w'e267 nga yazze mu kifo kya Papa Francis yava gye buvuddeko ng'ono yakyalako ne mu Uganda mu mwaka gwa 2015. Papa Leo ow'e14 ye Papa asoose okuva mu Amerika.